omusaala gw'ofuna tunuli omutanda alibanda akulaba sibula mu dakiika kakati sebo kamange ndika nange njagala kwebaza ababadde batulaba ebiro bye tuli mu sibya bulijjo twagamba mwami Museveni nti bw'oba onoogaggawaza eggwanga lyaffe lino Uganda nga bwe walisanga kuba twali waddeko yadde wajja n'enkubiiru n'effutwa n'otandika n'okusaanyaawo abo abakufuula kyoli ne banno kuba mmwe ekisinga okunsanyusa mwe abali mu buyinza muno mwali mubaddeko abanaku ffe tubajjukira eruweero nga mwambala tangira ennyana olwaleero mmwe babijodolo b'ensi obugagga bwonna obwali obw'eggwanga mubukuŋŋaanyiza buli mu maka gammwe obulamu bufulumiza abanaku kati bonna mubalaba muli ba kitalo nnyo kati twamuga mukulu Museveni bw'oba onoogaggawaza eggwanga kuba zino puroguramu ze babawa naddala mwe bannansi they are not sustainable ze baleeta za kiguumaaza Museveni yajja ne puroguramu gye yayita fundamental change ne mukuba muga ne mutamwebuuza what type of fundamental change have you brought to this country? Is it a negative fundamental change or a positive fundamental change? Najjawo cooperatives ebibiina by'abeegasi ensi ezaali zikulaakulanyeeko ffe tutambula ensi tebazigabirira buno busente bwajja abagabirira okubaze b'amaaso musimayi omulikwa mulamba ngwadde miliyoni 7 naye ye bw'aba asaba ssente wali ezaatyaka ezamina kati baamusabidde 200 billions over nanti nkwadde just anda nkwadde eri mu 200 billion bazimuyisize mu supplementary ngate twakajja tumwe just omuntu omu amina owatyaka n'abalala so tugamba abantu baffe nti bano abasajja tebajjangako kuyamba abantu kasita yajjawo cooperatives ffe abantu abasinga wano mu Uganda balimi naye bameka bayamba n'ateekawo program naddira ba elite bonna n'abakozesa obwongo n'osanga elite naye ng'omutwe gwe obwongo bwawumba ng'omuwemba ogwayitako n'obuuza oyo elite nti ye bamuteekawo awo naye engala byagyetisse kusavinga regime not a country ffe tubalaba eyo ne babaleeta nayogera oluzungu leero si mmwe mulowooza nti okwogera oluzungu kwe kutegeera nonyonyera n'obunyonyoza omuntu nti oluzungu lulinga lulimi Luganda abangereza eri tebasoma nnimi zammwe nemwe olw'okuba babagamba nti muli kikwate kyabwe musome ennimi ezammwe era Museveni n'abakyayisa n'ennimi zammwe ennansi n'aziwera n'olwekyo nga mmaliriza basole bulungi nga mmaliriza tulina ebintu bingi nnyo abantu baffe babagabira handouts tezijja muntu mu bwavu Amini yateekangawo programs eziri tangible olwaleero wasanga tractor ku magombola waziteekawa n'osanga nga bannansi beekolamu ebibiina byabwe ebyo si bino byojja ebyobufuzi kubanga ensi ogitadde ku politics kati ebizinesi bambi abanaku bonna be mwavuwazza be mututteko buli kaabwe nga babateega mu buli kaseera politics otuwaayo omutwalo otuwaayo 2 kati maliriza sebo oyingidde mu dakiika za engineer obubbi obuli mu ggwanga nga buno bwe mulaba bwe mwogerako sibweza dakiika kubanga ennaku ezo ezijja tojja kundaba ngenda mu lukiiko lwa UN ezijja bikisinza n'okuba nga 3 bagala compensatinga kwaka dakiika kange buno obubbi obuli wano nasoma si gwe gusoozinza chairman muveeko maliriza tukende sebu nasoma tugamba nti ndyawo ate bino si byammwe gwe nebwokolota tusobola kukola gwe nali nkoledde mu abali wano okujjako ono kati mbadde tuyisa mu maaso bwotyo kati mbadde nkugamba mazima gabe mazima naye bw'ona ofuuka profesa kale wewale olwanyako okusaba amaaso kijjewo sebonaleko kijjewo sebo obubbi obuli mu ggwanga buteeketeeke nkiddamu obubbi obuli mu ggwanga buteeketeeke kati tubadde wali mu palamenti tugoba $500 million mwami Museveni gye yatusaba nefuggwa mu tugiteeke ku Ruwa Specialized Hospital olwaleero tewali kyali kibadde so kakati bakudaivatinga simanyi biki NSSF babba 1.5 trillions naye tugivuddeko kakati kugira bubaati buno wa biliyoni n'olwekyo sebo maliriza siweza dakika omubaka wa palamenti wakamaliza emirundi 3 maliriza sebo sijja kubaawo sebo
omuwadde kuteesa buteesa ng'alina omuzinda otayagala gutta ate mwattu ng'alina guwana wanuupu naye omuzinda alagulemedde kati ono n'omala okukwasa entebe olaba alemera muzinda buzinda olaba alemera muzinda obudde olaba alemera muzinda kabamale nkuddize ebyogenda onaebo injinia akadakiika kasembayo njagala okutwala musawo